President Museveni agambye nti kaakano abalimi balina omukisa nti akatale ka ppamba keeyongeddeko olwa kampuni eno egenda okwetaaga ppamba omungi ddala. Mulabye bulijjo bye tubagamba nti emirimu giva mu bugagga. Omusajja omugagga azze wano n'akola ekkolero lino kati lizadde emirimu 10,000 bwatyo bwangambye. N'olwekyo mwebale kukola basaba mugende mu maaso mukole n'obwesigwa. Bagenda kwongera mu ssente bano ate mukole omulimu bulungi temwalabira akalulu. Wano era agenze mu maaso n'atongoza ekitereke ekisoose okufulumizibwa kampuni eno egenda okukola engoye za ppamba ow'omutindo ogwa waggulu ddala. Yakulira kampuni eno efulumiza engoye Jas Bedi alaze essanyu eri bannayuganda era n'ategeeza nti bagenda kwongera okuyamba abalimi e Kasese ne Bukedde e Tooro okulima ppamba awerako okusobola okufuna mu mulimu gwabwe. We've been on the ground now for 12 months and in those 12 months we have seen yield improvement in our farms in Kasese with the farmers in Kasese. We've had yield improvement from 400 kilos per acre to 600 kilos by just good agronomic practices. I've got a team from the Otto Group and the board of Otto Group coming here tomorrow, and I'm flying them into Kasese on Wednesday. We have a whole project. The model that we have adopted in this factory, we're not importing anything. We are using local raw materials and we are looking for export market. So we are the only model that is 100% Uganda. Mu kiseera kino ppamba asinga obungi ava eno era nga bano balina enteekateeka okutumbula abalimi nga babasomesa. Yakulira akakiiko k'abalimi ba ppamba Jolly Sabune asabye abalimi okwongera okulima ppamba kubanga ye omusana tegumukosa ate nga taliibwa, ekitegeeza nti ye zibeera nsimbi. Olunaku olusoose okulaba nti ppamba avudde mu nnimiro n'afuluma nga t-shirt nga wa Uganda, nga akoleddwa mu Uganda, alimiddwa mu Uganda, nga talina kirala kyonna, temuli polyester, temuli tebalina kye bongeddemu, ppamba mwereere. Ekyo kituufu ku lwaleero. Naye byaliko eddako naye ne bifa. Ye Susan Muhwezi nga ye muwi w'amagezi wa President ku nsonga za AGOA agambye nti guno mukisa gw'amaanyi eri ebyenfuna by'eggwanga ko n'okuwa abalimi ba ppamba amaanyi kubanga bagenda kusobola okutunda wuzi ebweru. We just want to congratulate fine spinners on their first export. I think this is a major thing for the country. The fact that for the first time this value addition on our cotton. Engoye zino zitwaliddwa e Denmark mu kampuni ya Jack and Jones, kampuni endala mulimu Calvin Klein, Otto Group e Germany, Tommy Hilfiger, PVH New York ko ne Disney. Daniel Lutaya, WBS TV, Amasunsule.